Eddie Lutalo ntumiddeko ku Vixen ali omushiba shiba mnaye twali siziemu bwetyo biki yafumbirwa mukazi wa awo nabuuka batwalanga banno nabuuka mangu bambuusa baŋŋamba ani inze nga banewubakawo neŋŋamba ntai mukyalani gwaluga yayitibwa DJ Banazo yawasoye omukwano gwange Shiba happily married webale bazaalayo nabo abalongo webale kufumba Shiba webale kubeerayo omayi gwe wafaananaawo kati naalongo naye nga kale beera siyanji fashion collections yaba anyambaza bannange Yidi eri kukonkona 22 nze namu kubagamba yange basoni banya bamanya gange nze abudo wammwe okukyalo kino omusiraamu omupya ebyalo ku Easter mu byera bye temuzimba mutima naye mukwate abudu wammwe ono mutiitibye akagoye bwe kati this is the week just ofunira mu lwe bagenda basayira engoye za Idi ate abami bannange twagala engoye njaga yabane 22 genda bera lwakumeka kuba bwe gwawo ku Friday bajagala sharia ya Juma ne ya Idi 17 18 19 20 mwemu mu 2 Friday so gwefunira olugoye nga bukyali kanti we kati omwana abandi okamugulya nagenda n'akasaliramu Idi kalabika bulungi nnyo nnyini ddala Adamu abalina haki ebbiri kubira siyanji muteesa kuyiyizeeyo ekyagamba Adamu abalina haki ebbiri nedda si kyentegeezezza kibayinza otutegeera abatuuze b'ebulenga nedda madde muyita Adamu naye akibeeremu nenzikiza abalina haki ebbiri nabo bakole kyekindi otekanga okukoma Adamu koma abalina haki ebbiri namwe mukole ekintu kyekyo abatuuze abo b'ebulenga abo buloba bonna bali bulungi kati enamba ya Senjeri 0758 59 18 16 bagende Makindi ayina engoye munda bweziti kale mpozi telefayina ya Ssaabasajja Kabaka yagitongoza zaali 13 omwezi gwali gwakuna nga 14 agenda kubeera amazaalibwa ge kati kitegeeza nti telefayina tumala okuweza omwaka mulamba ate batugenda mu mazaalibwa ga mukama waffe so tuba tulina okuzza ebyaffe emabbali so kati tukuza amazaalibwa ga mukama waffe kakati mwebale kubanga ate mutuyisizza mu bikujjuko bino byonna naye naffe ate munange ne tulinayo aka birthday kaffe naye tugamba munaye tukoze tutya mu ggwanga muno kakati ku lwokutaano lwa wiiki eno tuli ku club ambiance abayibi bonna bagenda kubeerayo bapresident bagenda kukola ki kubeerayo ate okunya bagenda kubeera kwa bwereere mujje tunyumyemu mujje twogeremu mujje tumanye biki ebisinga okubanyumira biki bye mwandyagadde tutereezeemu bakamaafu bajja kubeera waawo n'ebirala binyo bigenda kubeerawo so club ambiance ebukesa BBS FM egenda kubeera awo ng'ejja kuza emyaka 7 olwokutaano lwa week eno so olwokutaano ndowooza tewali walawo nomugenda kugenda tubeere bukesa ate tunyumirwe byonna awo nga tuvuddewo abanafu ba Brand Mark Uganda Limited bakyakola ebintu bya branding byonna bakola teardrops bakola pull-ups bakola backdrops bakola billboards baprinting ebitabo baprintinga magazines baprintinga calendars n'ebirala bingi nnyo gwabeetaaze genda awo ku Nassa Road ezimba bakita Printers Miracle Building room eri E01 wogenda okubanga ate obasanga basobola okubanga tebakolera ebintu byonna ate bagamba nti bakozesa technology asemberera okubeera nga wa mulembe kale banoonyeko awo nga tuvuddewo Kids and Love Daycare and Kindergarten lyesondeziza okubanga teribangula omwana wo okubeera nga ate afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa kale Kids and Love Daycare and Kindergarten ogenda kubanga obasanga bwe bajja opposite Kevin House awo ogenda okubanga obasanga baga basomesa omwana okuva ku lunaku myezi 18 n'okwambuka waggulu basomesa omwana wo n'afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa ate nga balina n'emmotoka ekuŋŋaanya abaana okuva mu bitundu ebyetooloddeawo kale nayo gendayo awo nga tuvuddewo omusiime Papa Misa Kisemakula ali awo ku Kampala Serena Hotel ga 19 May akuyita ojjobere ng'ate omuwagira jangu onyumirwe ennyimba zo zonna gyavudde paka waatuuse kale okunyagina bere emitwalo 10 VIP ate it's a VIP show okunyagina bere emitwalo 10 tebo jajifuna ku bukadde busatu ye Papa Misa Kisemakula nga celebrating emyaka 46 awo ku Kampala Serena Hotel kale Simba Automotive Uganda Limited bebale pichipichi ya Yugi Boss Yugi Boss egenda kubanga ekujja mu bwavu gwa yeetaaga okubanga tewefunira pichi eyo genda ku matabi gaabwe waliwo agamba nti zina sente zange njagala kugula mu kashi basobola okubanga bakuwa pichi ana wagamba nti siina sente bagiguza mu kibanja mpola kyokola gwe wa kibanja mpola ofuna emitwalo 7 ebbaluwa ya LC abakulembera babiri ndaga muntu zaabwe n'ogenda ku offices zaabwe kugamba nnyo wano mu kizimbe kya BMK mu Ndeeba wana ogenda ku head offices zaabwe wali ekamokya n'ofuna pichipichi ya Yugi Boss okuva manaffe abasimba automotives okay kakati
ku weekend netuwubye munnaye we twasangira emboozi eyasaanikira omutimbagano ey'omusombi w'omupiira Hakim Ashraf. Ono gundi gwe badde annyumiza. Munnange omwami oyo aba ali awo ng'omukyala mugamba nkukooye ndiweddewo. Muwarabu mufiire omusaayi gw'Abafirika mumuluko mufirika munnange ate omukazi nindabanga Omuwarabu naye Muwarabu nfumita emboozi munnange omukyalo ono yawuliza nnyo abakozi b'akasukaali beeyo banna batanzi kalungi ba motivational speaker nfunye mukaga gwakyo tubalinze tubuulire byatugamba tomala gazaalazaala ebyo olina okufokasinga mutabulidde amaka anula mukazi ng'abyagala nnyo nedda naye kituufu gomanyi ba single mothers I rather be single naye nga taata alabirira omwana biri generation nga kiri mu kika kyammwe olaba waliwo abawala omanye engalo zino tezenkanankana waliyo tuyinza okuba nga ffenna tuli single mothers naye ate waliyo single mother hafi nga taata w'omwana alabirira omwana we si that bit father oli atefiirayo alinga atakulabanga nako era ne single mother nga taata w'omwana alabirira naye nga single mother ye alina walagala taata w'omwana alabirira atuuke kaakati nno omusajja akwagasa n'okugamba oba musabaddemu anzaaleyo omwana omulala alabirira abaana beno ng'ate kika kiri ku kiri ky'osoose okwogera baka kino kipya kino kiri nkigase ku kiri gwe kyokka bambye waliwo omuwala omu waliwo omuwala omu gwe mmanyi yaza tebali bafumbo because guy yali married manyi abasajja munaye twakabalekera ate tukole kyako tukabalekera najja n'amuzaalamu chick boldly told me guy yamuzaalamu gwalina omukwalo no bandoza nafuna olubuto guy namugamba jimbi chick nagamba sikikola emyaka ejange sina gafiira mu kiriniki ngenda muzaala omwana but olumu omwana ono bwajjanga omwala agezezaako okubeera n'empisa ennungi eri gaaya abasajja abamu bambi ne gurupu ze mulina zigandega naye omwana omulabirire ne bakitabani kyo bwe kirabika so gayi nga ane byona bitera okufaanana nnyo kamala eyo DNA Katonda teyeetaaga kugenda wantu wonna gayi nga alabirira bulungi mwana we so at some point chick nga mukwano gwange nagamba I wish I could get to this man again ne muzaalamu omwana wange owooku because gayi wemanya nti amesinze up n'akatinga off the relationship n'asigaza ya maama na mwana kubalabirira kusasula waka and all mwana wa ina wasula era tafayo oba mwala yebase nani ya oba datinzani it doesn't matter ne chickinga ngeri guy jafa ku mwana ne banna abalabwe bakaba nti abasajja abazalamu abaana tebabalabirira nga yegomba olunaku lumu n'amukwasaganya bwati amufunemu olubuto amanye nti abaana balina taata alabirira olabye enjawulo wa taata alabirira n'atalabira mwenna muli ba single mothers so eriiso tulisomesa nnyo mu kasukaali kuba eriiso omusajja muyisemu microscope olabe singa mba mwawukanya abaana bo banasigaza abalabirira ali kuba myaka 4 alikuba so omukyalo ono ekyo kye yakola now kakati kyale ekireeta amawulire omukyalo ono munnanga asaba omwami divorce baawukana akooye omusajja mu abaana babiri tegeza kuwagabana bya bugagga munnange baabo bolokedde mu kooti gye yakamutemera nemugamba ono gwe mwawula ebintu nga talina kyalina mwavulunkupe awunya obwavu ko omukyala byakola bulijjo ko omukyala nedda omwami wange yanga bamusasula ssente bweziti omwami wange alina ebyobugagga bannaye temumbuzaabuza temuntabula mwekobanye nakirino ko kooti ate kati tukuweeki tetulina kye tulaba under his names Ashirafu Hakimi talina yadde 10 Ashirafu Hakimi yakimanya nti yawasamu B munaye okunoonyerezaawo nga bamugamba kyetuzudde ebyobugagga byonna byonna biri mu mannya ga maama we kakireza genda ofumbire nnyino akuwe divorce okisusizzaamu kyeyali ategeeza oyagalaga no kuyashira fakati ono ye mukyalo bukyayi of course kale wabaddewo emboozi gayi alina ebintu byeyakola ebiswaza oba mbu rapist kale amawuli gadde mangi omukyala nawulira nga yali disgusted n'agamba sifabeera namusajja yeyisa bwatyo nina abaana be emboozi endala nezijjera waliwo omusambi w'omupiira yawasa omuzungu musajja atwalise wano abawala abaddugavu batukooye amulese wano awasizza omukazi yamutwalako buli kimu badivorce nga namutwalako buli kimu omanye omuntu nga yali very wealthy omugagga omuzibu bola bafuna ssente zaabwe teyabireetera newaffe omuleeta mu Africa omukazi naluka nga yandiyagadde okugaba n'ebyobugagga naye nga tewajjika so mu nsonga ng'eyo wabaddewo buli omu ng'awa endowooza alina debate alina endowooza ye abaana abalanzi ab'ewaffe wano mu Uganda
mu mirimu gyabwe gye bakola omusala gwabwe gwe bafuna haniko kugamba wow tufunye president wa association yes nyimenya association kino kye tugenda okukola ekibuuzo kyange kyabadde kimu muge oyagala teeka mumanya gamama oyagala teeka muki kakati biya gonywa ku weekend transport money goweereza bawala bajja kazigoko oyagala teeka muki ekibuuzo ekisooka ne mmotoka gy'olina teri mannyago oba ogirina tonnagimalayo kubanga omulimu gwe gukusasulira kalooni ako okitegeera oyagala teeka batukozeko ne fujjo ku social media ku weekend kala ekyo kyogeza busungu kambuleeti sente zaawukana nga zonna zisigala ki sente omuzanyi w'omupiira bamusasula emitwalo 10 egya dola nze bansasula emitwalo 10 egya Uganda zonna sente weight yekola ki yeyawukana tutuse mu saving waliwo kali ke twasomesa 50-30%. whatever zonna zen savings singa oba tosobola okusaba divorce zoyagala okukayanira oba ontegeera omanyi buli omuntu buli oba oinvestinzeeko buli muntu watandika okudrivinga nga kutwala mu direction ya value aba anoonya okukubira nedda Saimo ofuna emitwalo gyo 10 oli afuna emitwalo gyo 10 egya dola nakozesako nasavinga ku kukumiza obalance savings coach oguzeeko empale ne saati ndi mwana wo nti ofudde bazingalire nabye muogera woba osaze kutwala debate you're trying to bring the debate back home era tugidebatinga mu currency ya Uganda mu shillings ka debate evuddeyo mu dola nedda madenya tusooke tukole nnyo tetugenda debatinga ku kintu kitaliiwo kati nga tonakwesimba mu hakimu kulowooza nti byeyakoze byolina okukola sooka okole nnyo ofune kyosavinga amanya ga mami abasajja njagala mbalayo ekintu kimu okuleka abasajja besiwolereza beba bebi mpaayo 5 nine 10 mugabane kuba ine ebyo bye watwala bebi mpaayo 5 bebi tulina kaproti kannemeredde empaayo muweeyo naye omusajja nga sente zizo ekisooka munno muwe mu bulamu that is the thing munno muwe mu bulamu omugambe oploti nno yiyo muyiyo ekyo kibe kikye ng'ogatta n'amaka mwe muli ekyokusatu tuvuga nnyo emmotoka ey'ebbeeyi kubanga nebyo basobola okukulagana babitwala ensonga eno yabaddemu okutunuulirwa nti omusajja mukopi that is so mean that is omukyala gozaddemu abaana Saimo tetusobola tuka ku makya kwawukana ddala nga tolina kintu kyonna kiri mmanyago omuntu wakutama n'ebyo byonna ebitambulira awamu bikola ki bikutama mukyala wakiimu maama musajja gwe yatta I know of a family omusajja yazaala abaana mu bakyala ab'enjawulo wane waffe family like waliwo chiki mukwano gwanga avamu e family naye Eva buli kyayogera gamba kyensimako tatange tatawe yafa bakyala be bonna kiri kinno wakola naye mulimbe yazaalamu just yali nga tewaliwo abaana yabawa naye abakyala va ku by'abaana tyanange ne bakolera kino yabawa mu bulamu n'ekirala yabawa mu bulamu obeera n'omukazi ng'omuwulira ebintu bya divorce abyagala nnyo ate ngolaba plus njagenda nkuleke ng'oli kinaku plus gy'alina gy'oli abaana n'ogamba ekisooka ate nga n'amagezi talina waliwo omukazi akubba ng'okimanyi nti gw'ogenda kwavuwala naye bagenda kusigala bulungi tewali kirumanga mukazi ng'olaba ekyamazima amagezi talina agenda kubba ebintu ng'amateeka bwe gagamba ate naye babikole ki babimubbeko ate sikisinga oba at the end of the day fena tukolerera baana okuleka nga weepima ku kamikisamita gikoma wange naye gwe osobola ofuna omusajja omuki omulala ne bana abaana tebagenda kufuna taata mulala tebagenda kufuna maama muki mulala the moment the two of us mess up abaana bagenda okukola ki okubonaabona kati ekibuuzo ebintu bino bisigala ewa maama abaana basigala bulungi oba bisigala ewa taata abaana basigala because always waliwo a debate is it a debate okulowolereza okugamba maama tayinza lya ku baana be era bangi betumanya babona because Saimo tusobola nze naawe okwawukana n'oleeta omukazi nabba buli kimu eky'abaana bange ne bakusirwaza wootanzibidde anti nze nnyinza obbireka kuba oli tatabana aka kantu kabeerangamu omanyi kyekitegeeza ng'omukazi asoose okubeera naawe abeera ne upper hand muggwe ekisooka kusanga olidde ffe aba ne contribution nene mu bulamu bwo watakubbidde ebyo byennyini bye binkwasa ekisajja olina gamba yamanyi because jjukira eno yali true love eno gy'ozungidde eno ngenzeyo lwa busungu ngenzeyo lwa kukakkana kati awo omukazi wagenda depending agambe leero kino olwedde gwakuzaakuze tokyalina ku maanyi bakubbe babba ebintu by'abaana bange so nze kyandowooza eno yenayina olaba singa divorce singa ne mu kkooti tetuukayo because ekyabagatta gwali mukwano sobite kamanya g'abaana kale maama oba okitadde wala nnyo maama oba okitadde wala kiteke mu baana bo kale maama alirya ku baana be
si baana kulya ku maama waabwe kale oba kale abamujjawo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina